Ssaabaminisita wa Uganda Robinah Nabbanja asibye mu kibuga ng'alambula ku basuubuzi abafiiriddwa emaali yaabwe mu kuboga kw'amazzi okwaliwo ku nkomerero ya ssabbiiti ewedde. Ng'awerekeddwako minisita wa Kampala Minsa Kabanda, nankulu wa KCCA Sharif Abuzechi, ba-injinia ba KCCA n'abalala asookedde ku kizimbe kya Totala nga n'okutuusa kati amazzi gakyawagamidde mu maduuka g'abasuubuzi. Olwo nno ne boolekera ebizimbe ebirala okubadde Pentagon, French Plaza n'ebirala. Amazima agalo basaasira olw'okuba Maria mwenjiraba yafa. Era muzeeyi yangambye agenda kutuma wano ababalirira okulaba butya bwe babayambako. Twafiiriddwa emaali ate nga buli dduuka lirimu abayiribi. Maama oba olina engeri gy'osobola okutuyamba yonna tukwegayiridde tuyambe. Ate obudde bwe tulina okukoleramu ate bwe tuggaliddewo kuba kati tubadde tutudde kati tukyakola ate kati tubadde tulina okukolayo kano akabanga aka Desemba ate era tutudde. Oluvannyuma lw'okwogerako eri abasuubuzi bano, Nabbanja yerekedde ku mwala gw'e Nakivubo oguli mu kuzimbibwa ba Ham Enterprises okulaba ekyaviiriddeko obuzibu. Eno abakugu mu KCCA gye bakizuulidde ng'abaazimba ku mwala guno bwe bataateekako bigoma bimala okutambuza amazzi agava mu myalo egy'enjawulo egiyiwa mu mwala guno omunene. Wano oyinza okugamba nti abasuubuzi amaanyi gabawedde Ssaabaminisita bw'akkiriza aba Ham Enterprises okugenda mu maaso n'okuzimba ku mwala guno, wabula n'abalagira okuzimba ebigoma ku myalo emitono egiyiwa mu mwala guno omunene nti kiyinza okuba kyekyaviirako obuzibu ssabbiiti ewedde. Bw'otunuulira omwala guno, payipu zino zibaddemu ntono okusinziira ku bayinginiya nga bwe batugambye. Developer alina okwongeramu pipes ezo kalavati ebigoma emidumo nga bwe mukiyita kyonna. Emidumo gino nange butuufu ogiraba nga mitono, and so ojja kutuyamba okwatagane ne bayinginiya pulezidenti nga bw'abagambye bajje emidumo mugyongeremu. Ate twagala kasasira ali waggulu eri olina ne kagundi ke wataddeyo ka pavement nako bagende nga bakateekako amalibu amazzi gabe nga gava eri nga gajja mu mwala direct. Ye Hamis Kigundu ayaniriza ekiteeso kino era ne yeeyama okukolera awamu n'abakugu okuva mu KCCA okusobola okukola omulimu guno obulungi. Ekizibu ekiriwo ekiri kujja amazzi tusase gayingiza ki mwala era abakulu bano bagenda tugayingira bulungi tulabe nga kiggwawo. Ne bakama baffe bano engeri gye bali wano kati nange nfunye amaanyi bajja tukwata kuba ku buli kimu kikola kisoboka. Wadde guli guti Nabbanja akakasizza nga gavumenti bw'egenda okukwasizaako abasuubuzi bano okusobola okuvvuunuka obuzibu obwabaguddeko. Oweekitiibwa Pulezidenti nga tumaze okukola buli kimu ayagala kuyambako kusumbuusa support, si compensation, support okubakiza abantu bonna abafiiriddwa ebintu byabwe. Bino we bijjidde nga kanso ya KCCA eyatudde olunaku olw'eggulo yayimiriza emirimu gyonna egikolebwa ku mwala guno. Kale ng'ekya Ssaabaminisita ate okuyisa olugaayi mu nsalawo yaabwe n'alagira Ham okweyongerayo n'emirimu gye tetumanyi gye kireka buyinza bwa kanso. Winnie Tessa Nakayinja, Agafeeyo ku Spark TV.